Alright, amanya neddoboza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Mwebale nnyo okutulaba ku Cookie Promotions. Mukola kyamaanyi okwekuumirako n'okutulaba. 2021 hakuna mchezo. Tuli mukuyiya na kubatuusaako ebiri mu ggwanga oba entertainment oba ebikwata ku baserebu bo. Olunaku olwaleero ndine MC Kapale, legendary comedian #1 fan. Uwe yenze nza asinga omwagala ennyo lwakuba ade yetakimanyi. Kapale buza kubatulaba. Mugamba mutya bana Uganda wonawe musinzira okugiraba. Embalamusiza akamanyaze MC Kapale aka Couch Simon. Ndoza kansubire muri bulungi fere tuli bulungi eno. Ate ensonga kyete lwaki temuli bulungi. Ensonga zigena maaso mu ggwanga ozimanyi nawe oli update. Ebintu bigena maaso bimanyi so kuba bulungi ne especially ba comedian. Ba comedian tuli ba industry art kangambe bwetu. Nyo kusingira ddala ba comedian kuba ndoza baba yimbi bayinza okuba somehow bali okay. Nefere tuli bulungi. Kubanka timwaka mulamba tetukola tetulinayo business ndala yonna gye twali tulinawo. Naye President Museveni instead of okumanya nti tutudde talina wadde compensating gyatuwadde ndo batu compensating talina buyambi bwatuwadde ate tebakomyeko instead of okuvayo batuyambe bakanya kimu kwenywereza mu buyinza instead of okuvayo baganye nti abantu bano twabagala omwaka mulamba tebakole bbala bananyini bbala batudde bali bekalakasa akaawo babega kaawo ndoza ne babayita ne babawayo akasente ne basirika kwegambe mu Uganda obuzibu tulina nti buli omu afuna yakafune tafa ku mulala ne bembera mu line nga buli ne Muganda oyo olufuna dduka misinde tatuna wega ku Muganda nga yafunye kadi bwe buzibu butulina mu Uganda mwaka mulamba tetukola abaganda bafalu mu diaspora batuwadde obuyambi tubufunye ne kadi batukowa nabo tebakyatuwa kati embeera yatutabukako nze sokuvayo ne njogera kulwa naye ba comedian bali obi bannaffe bano Alex Muhanje batuka bali abasinga abaana awo bo bagenda ne bafuna sene mu government ne badde ne basirika ane balimba kinuma kati Alex Muhanje agala ali mbeera abasajja mbufe atufako fenna mbufena tuli under ye tuli under platform ye so abana tebalina buyambi embeera mbi obo kitegeera mwagana namwe baba gulewo mwetegekere ebyammwe efe government obate tuwa sente za yerekeyo kuba nayo sente za yezagala kati fe tugulireyo ebivulu byaffe fe tukube ekivulu kyaffe tukube ekintu kyaffe tugende mu maaso ebisigadde tujja biraba. Kapale oli mu association kyeyaba comedian fe tuli eno mu Uganda local comedian mwe tuli eno wansi tuli eno wansi basebbanga baani gye tuli eno gye tuli eno wansi anti lwaki omukulembeze wamu ani mukulembeze wamu okusookera ddala tetulina mukulembeze fena tuli ku board ekibiina kyammwe kinaafuna kiti obuyambe nga temulina mukulembeze abatwala fena tuli ku board nga bonagamba nti akakiiko kagamba oba ekintu kyaffe fena tukugamba fena tuli mu level yemu tetulina mbono oba oli okitegeera wabula ebyo si kyekikulu government eveyo Museveni akwate ekikutiya kya sente agende ku buli comedian mwaye milioni 10 ave mu kuziisa ezo minister of gender simaya biki anti olaba Kapale asooka kulaba bakulembeze ba bibiina ebyo anti byebyo bali mu bye bakola ebyekisiru bakwata sente zaffe ne baziwa abasajja ne bazirya ate organized kisende banazituwa tunagano zirya kukwata sene mu ngalo kyataka kumala well organized batume Museveni ave mbintu ne government ye bave mbine mbukulinda mbukusooka kugaba mbukutu abakulira yani tetulina atukulira ffe mu Uganda fena tuli ba comedian buli makola bibye Museveni ave yakwata ekikutiya kya sente akikube ku mugongo ajenga azunga nakyo buli gwasa comedian Kapale oli ludda akwata milioni 10 gendo otandike business Sebbango oli wakwata zino gundi oli wa Kapere oli wa Mighty Family muli wa nti kisati malaria muli wa nti buli omwafu ne sente ze mu ngalo chovola banjala nyo jeno silent ye sente azikutera ku simu direct yawo nebine ebya Museveni okuddawo musimanya sente baziteke simanya ku omwaka kwa account yamwe simanya ate abakulira simanya mwanje tebole atukulyawo bonna bibagala ku batubye banga Kapale ekisooka kyenjagalo obo bina bwe basawo bonna bwakubba bubbi bantu tewali namwe olaba omukulembeze w'eggwanga Museveni tasobola kwata bukwasi sente n'agamba nti sente zino emyoga kanzi wabavubuka era ziyisa owemyoga naye yabivaamu kuba bamukuba akalulu n'anyiiga owemyoga naye sente ze n'azeesigaliza kati President Museveni njagala amanye nti eggwanga lino yalissa ku nninga n'atuggalawo amanye tetukola ffena ddala ba artist abali mu comedy abayimbi bo bagenda babebe kulu ifo kyokuvayo batuyambe bebe kulu ali awo abutika matama ifo kyovayo agenda muzeyi ataka naye bamugoba bubinyo bulwabera bamuganya manza kati nejjo kuwesa jjo basala yanaje babaddeyo obaggulu obawa na Museveni yamugamba ya manza nyamanza kati bebe kulu yatusala naye wa Museveni kati amwezingako wevu Museveni ayeka agamba bakuba nti bambi kitamani kyabidande ate oli yali mukwano gwanga naye abulako kati kumwandikira baluwe mugobayo mu State House ate kiraacho yogedde okuwa Sebbango okuwa Kapale okuwa Gondi ani Amoti omuntu omu
baba tebasobola kujja konga basobola omutuwa atumanyi oyo Museveni atumanyi yatuyita wano ku mikolo gye eri mu Nnyonyo ne tugenda ffenna atumanyi Museveni tana gwatamanyi Museveni muyaye tana gwatamanyi mu ggwanga lino lyafugidde emyaka 35 ne bakabaka nankazaliddwa ggulu Museveni akamanyi kyenjagala okukakasa atumanyi bulungi n'olwo kuba Kyagulanyi yavayo n'amwesimbako kati abayimbi bonna ba artist ffenna atulabanga ate abalabe b'eggwanga instead of tufuula mikwano gye naffe tumulwanireko olutalo ate ali mu kutunyigiriza kati mwaka mwaba tetukola tatuwadde wadde akasente k'okulya azuwa bali ba Abitex ne bazibba kagamba abantu abandi batulwanirira ayitayo mu lugwala bakubakerere nga bamuwayo ng'asidika abalala nga bakafiiramu anize sagala kwefaako nzekka nze njagala buli mwana abeere bulungi nze sina ogwo omutima gw'ababebe kkulu bano bafulufiga kulya sente ne basirika nze njagala nnyo buli mwana abeere bulungi comedy ne baana bakubira nze ndudde mu art ono wa comedy buli mwana abaga akapale mwana kiri kiti eyo baana bali bubi babagobye mu mayumba tebakyana kyakulya President Museveni nanago atamanyi ajjewo bujjalo ko down eyo bikafiyu kasasiro babijjo tutandika okukola ate kirwadde kiruddawa kyogambe ekirwadde kye kyatta pasta yiga yavayo n'atunyonyola mu tewali covid ebyo bave mu bintu bye balimu bya bufuzi politics bamujjemu obulamu bw'abantu njala etuluma tufa batutadde mu bintu bya politics abayimbi bakyaba wakawunga kali ludda wago wafuna luliwe yasembayo okwogera ku national yakukuba oluyi yagamba nti abayimbi nabo bakyabawo emmere mweno embeera gye tulimu akawunga ne kawempe bonna abatobe kawempe gendo babuze enyumba constituency ya kawempe nosiyo kagendo buze Segirinya abantu tebafuna mmere ka Segirinya musaya tuyazunga ne mmere bwagabira bano bwagabira bali President Museveni eggwanga limulemye okutereeza okutandikira ddala na kufa ba artist tulina okuba tulina ekyokulya tetukola mwaka mlamba yetasobola kiraba ye bwali yali abaddeko nga talina sente olunaku lumu nawulira bwekiruma bwavu amanyi obwavu bulumu mukujjukujjuka pale vayo ogende mutuka wewandiise ofune kasente then ojogambe bano neyo mutuka abewandiisaayo bonna bali yala tebaba wadde olwataano anti kyenkugamba bali bateekawo ebibiina byekubbirako sente naganze notuka kumbe tuka erimu abantu nga bana kyokka kuliko bujingo kubeerako simanyani balinga bana kati bo bwe bafuna sente ezo ne balya ena abaana abeewandisa ba 10 lyaffe batwala lya bwerere abaana abeewandisa tebafuna sente tebafunanga sente ziri Minister of Gender babagala kuzibba simanyi sente batugamba zavayo dda Minister of Gender afande Kayanja yatugamba Jeromozi batuga sente ziri eyo twawandika ffe kwanza nategeka ebivulu byange era just budget yali milioni 8 kitundu zokukaze nateeka mu kivulu naye paka ne kati mwaka gweddeko busente sebufuna bawoza bu Minister of Gender kati obuzibu buliwo nti enguzi efuuse enguzi Museveni alemedde okulwanyisa enguzi kuba kati ezo sente oziraba zajjadda naye bali abasigning-ako baagala nabo basooke bagyeko percentage yaabwe kyokka tebagala kulaga direct nti baagalako enguzi baagala kugirya indirect okitegeera kakati nabo ne beebuzaabuza paka ate bwobagamba nti banaye tubaweeyo ate batya okwogera because baba bamanyi oba olimbega kati sente ziremedde mu Minister of Gender ziri bazajjadda kati muli tulowooza oba akalulu engeri gyekagwa bayinza n'obutazituwa kapale oli bwalinnya ddene omuntu yenna mu ggwanga omunene tasobola kukubula kutuukirira genosala omunnyonnyola ensonga nkugambye enkokola ziri wali baba Abitex baketi balinga gyoli Salimu Sale bamufuula taata waabwe ne bakusangayo bayinza okwogerera ebigambo okibye ekiwana eno balinga abagafuula amaka obubbi obuli wano bannayuganda tebalumirirwa kyovola balemeddwa n'okuggyako n'okuteekawo embeera etereeza eggwanga buli omu yeefaako yekka buli kakwata samusawo ye ng'asirika bala munenga ali bubi adda yinga aseka abo bajja fenjala yeyo kasasira ali mu Uganda semwe mukama yatwerabira Uganda yajiziika najerabira simanyi muka video ko ketwalabe ko social media over the weekend ngovayo gamba nti abayimbi Uganda empiera bikegenda balema tebagenda jibeeramu mulimu abayimbi betu abayine doboze eri amanyi kati nga Afrigo Band Afrigo Band yabadde Museveni ali ayingira ensiko nga bo bayingira band babadde naye Museveni ali alwana nga no bali ene mu band basobola okuvaayo kati botunya mundi Ebonizi katende bayita Museveni ne bamuyita mu Ebonizi mu Labonita ne okuvane kado kuba ebintu bya Museveni bizu okuvane yasubiza Dr. Bosse milioni 10 tamwanga kwa $5 musajja naye ali Bosse abutika matama tafuna nga $5 ne mfojo okuvaayo abasajja Bosse ogola bayenkana ne Museveni emyaka fojo okuvaayo bagende boogere ne Museveni magayo waye ebivulu bite Bosse akasinga ne Museveni kati mfojo kuvayo bakatenda abo Ebonizi basajja bamanyi baloya mfojo kuvayo bagenda bagamba omusajja ndo egula webivula abana obatosobodde ba compensate nga bifusente kufuna buyambi gula webivu fe tukole bukadde kibosa enda kacheri pajere enkadde javuga ate senga tolaba bana babwe bakaba bali eyo basirise busirisi just ngobo manyi nti abantu bamuno mu Uganda bazibu
kasita bala bamaje kalabata bo batya n'okwogera ate abo abantu abakadde batya Museveni okukamala kati bw'otuulira Eagles Production ba research baliyo basirise abayimbi bonna baliyo basirise kati bw'otuulira Shiba bono okuba balina bye batunda bano bawininwaje batunda bitundu byakyama ate kati batunda ki abaana b'obuwala bo abayimbi wali olinayo omuyimbi avayo naga bannange kino kistabuse manager Lojja gwenda bakaawo ne Spice Diana ne bagezaako neera nabo si nnyo embeera bagifudde kwegamba ekintu kino bukifo ky'okuvayo balwanire industry tuvenga bo basirise kastori abana ekyokulya bwe buzibu obwo ba David Ntalo baliyo basirise abo bonna batunda online batundira online abo bonna online okugira bugizingo Facebook gwogenda mu inbox nga kiri kitya short abo bonna ba wininwaje bonna abo bali era kati abera mu 2-3 kubanga embeera mbi bagaba discount okitegeera so kati bw'otunya abantu bawininwaje ba Didi ya Jasmine buli eyo busirise bubutise butama bwe kuba make up kuteekako bukowekowe tibusobodde kuyamba industry bo buli eyo manyi empologoma webe erese ekyokulya wabeerawo ogena ebinanka ne babiyita bate ebiswama ngeresewo obunyama bijje birye bi ainas kati nabo bali bali mu bumooli balinda mbwe embeera eterere bajje batandika okugula ebivulu bakole boche balinda tebasobola kuvayo kubaako nakyewogera baga President Museveni oba ne baposting oba nakolaki kwegamba netulago netukuŋŋaaniramu netukala kasiza ku social media kubanga social media Museveni twavaako Museveni ayaka alina ne TikTok kati okitegeera abo nokyabawulyanga boogera basuna bono kyabawulyanga boogera baba wa kasente ne basirika kasita bakulaba ng'olekana nga bajjayo bamulekanya 10 nga bajjayo babiri ababakulira nga babawache babawadde instead of baga bannaye tofunyeeyo bakwata kasene nga basirika mukaja babuzo wayi tuli kuchinga betu ta mulindemu kumbe balya bwe buzibu okulya kufuusa okulya andi buli buyambi mitwala 2-3 ezo sente zijja nti kati njagala sente ezaddala ezigenda okuwebwa mu bakomedian abaana baliyo wansi kati bakoze balinga nzige inokutandika campaign ku social media andi kati kamba abo mu diaspora fe tuli eno tufa government tetufaako andi abo mu diaspora kadokuva abo mu diaspora okuva baba bakaluno kati banyivu tebakyatuwa banyivu mukukulu watana artista akusindikira mama yembe tebayina amayembe mane manyika sibuka wana neri bulaya jegali bulaya abantu bayina amayembe waliyo kali muvala inesabo mu Boston gubadde okimanyi so kati neri bulaya ne wali abasawo baya abaganda waliyo ono gundi simaya kabuye Boston ne ayine sabo bakola ne muvawala muvawala yenanyini sabo kabuye Boston ye mukongozi kati abo basajja banyiga baba bakalulu bali basubira okujja mu Uganda empya mangu nnyo ne Uganda empya yo era ejja kujja naye step by step so kakati nze nali nine subinga mayi bajja kulangira Kyagulanyi bampo bwa minister mu government empya ne kakati bamusomerera boyagala ffe byabayaye bya ghetto tebibantu kumala kusoma gwanga tebajja kumala gali kwasa webato ate gwanga okumpa oba minister abampadde gwanga ddamba oli mu amagezi President Museveni nze kyemusaba kiri kimu bw'abaga ekintu kino kimulemeredde agaba n'obuyinza ne Kyagulanyi abere president weno wansi mu ghetto kuba yategeera abanaku nga asinzira eri waggulu mu State House bajawulemu Museveni afuneko omuzigo gwe ne Bobby afuneko omuzigo anti kakati ne Kenya kyaliyoko tebagabanako obuyinza Kenya okitegeera kwali Museveni walemereddwa okumanya abanaku abantu bali bubi embeera mbi batasobola kubimanya ebimulemye baminisita balina bonna bayaye babasudde tebasobola kujja kumanya eno kigenda mu maaso bo batunulira kulya akati kye baba bakola bagabana obuyinza ne Kyagulanyi batule ku meeza Kyagulanyi abeerenga eno Museveni akwasaganya amaziyege bagabane kugamba bateekoo n'embeera endagaano nti tontambala nga sikutambala embeera bwetyo tusoleze eggwanga tukwatire wamu kubanga kirabika ebintu bigaanye Minister of Gender sente zajja dda ziriyo naye abana abazigaba baagala kuzibba baagala tusirika kadaga naye omulaba bambi abantu bano bakaddiye ge mazima kyovala maama gundi ono ani Ameria yakkiriza aga abantu bano bakaddiye bo beefaako bokka kati bakolera bukadde bwabwe n'abazzukulu baabwe tebakyafaayo ku baana balala bali Uganda kati kadaga mukazi wattu akaddiye takyalina focus ku bintu by'abavubuka bato kyovola bali jimu ene yabalenzi abato bonna bakyaye nnyo gavumenti eno Segirinya tana kyajja tukolera nga Museveni akyali mu ntebe okujja nga Museveni avuddeyo waggulu ka Segirinya asobola okukola bamunyigirize ate nga okimanyi Museveni asobola banyigiriza babona ba minister banya ba MP ne batabaweera buyambi kujja kuyamba abantu ba wansi pozi nga banakwatanga ku musala gwabwe ne batuyamba naye mbukoze budget mbu batwesere zigenda mu constituency tebasobola baagala kubalumiza ddala paka era ekyo Mukama inatuyamba bya mukulu Museveni addeko elwakitula
naffe tutambuze ekintu pala ate kati nze manya abasajja batya kimo balowooza nti nno bajja basiba bajjako ebintu bye babbye bazimbye ebizimbe balowooza bajja bibba bajje tusayininga endagaano gaye nti nze tutaabulwa Yoweri Kaguta Museveni oba nze Kyagulanyi Ssentamu nzikiriziganyiza ne mukulu utaabulwa okubeera nga tajja kusibwa bw'anaavaako mirembe ajja kuddayo lwaki tulawummule mirembe teri ajja muvunaana kuba bye batya ebyo balowooza ebintu bye bajja bibba kyekibatiisa ebweru obanga mukazi mufumbo abeera mufumbo emyaka 10 naye atyo okunoba kuba ebweru atyayo agamba bane ngenda tutandikirawa so kati kyekibatiisa abo abasajja tujja kukolanga n'emisana kiro ku makya kubanga mu mudongo munnaffe amanyi system niyo osobola okutegekayo kasho akemisana awo akabantu bibiri kadina oba kalanchi with kapale abantu baavu ekisooka economy eri wansi nnyo n'ebivvulu tetukyabisubiramu ssente kati saawa zino naye baggulawo wabula okugyako Museveni akwate milioni 10 atunoonya atuwe buli mu comedian milioni 10 tutandike business association yani oyo association ni sakasasiro abayimbi bagwa muuma ebyo ebibiina babiteekawo okubbirako bangi nnyo bano ababazzi basawo organizations association naye babubbi abawansi babeerako abantu nga 5 bafunako abantu nga 2 nga 2 in fact bebafuna sente nga zivuddeyo ate memba kyenkwadde example nti osanga ebibiina nga ebyababazzi naye nga mu butuufu balina bamemba nga 3 naye sente bwe zijja bamemba nga 20 bebafuna kwegamba ebyo n'ebibiina babiteekawo okubba kyevudde gandi Museveni agende 1-on-1 agende kapale jangu eno bakuweyo sente bwezi ate tuli Museveni abiwako sente zonna ze bamuwa mu covid yazisawa atunde ku patrol ze bamuwa emoroka empya atuwe obuyambi bamuwa emmere empitirivu nevundya ne musitowa nebalemu tugabira ate kale emmotoka zibadde batambulira mubo balindeko tetulina kyatuli onyumiza mu motoka tuli eno obwavu butuluma era nze nkubuulira olina amalampa bomu nso otulika n'omuntu nze kuba ennaku ennuma mwaka mulamba nali neekola kati nafuuka beega okitegeera ennaku ennuma nafuuka beega ate bukadde naakaddiye nze oli musiru myaka 35 mba nkaddiye nyoolo njagala kutegeeza ekintu kikimu fe abavubuka ab'omulembe omutebi naye obwavu bugenda otuluma kyetuba busaba nti Mzee Museveni baba tasobola kutuyamba nga abavubuka tubenga tusobola okwekulaakulanya kubanga obeera mu nsi muno kati nze ebbanga lyenkoledde comedy nandibadde musajja wamaanyi nga nnabukalina kalina nga 2-3 naye okuba nti sirina kyennina because economy sente embi waliwo yensi erimu emitwalo 5 emitwalo 2 ozifuna emitwalo 5 nga tisobola doggula omugwa ogutu gw'omuntu n'afa twale 5 esente zina value zina okubanga zitandika kusinjira 10 nga lwe runene ebyo nabena Mzee Museveni ayagala kutwavuwaza yembo bamugamba mbo abagagga tebakola ki tebafugika byalimu ebyo ati sireka abagagga baberenga ati 60% abavu babere 40 nego no yagala abavu babere 90 abagagga babere 10 gwe kat what kind of squaring your future that is nonsense aveyo bekiba kimulemye atuite tugabana obuyinza kapale nwaje yakola kinga wamogeredde nnyo wagumukanana wini nwaje bali awo bakazi bafuga babayimbi naye tebaliyo banga yida swefa tebasobola okupostinga bolo kuba bagenda ne bagunywa wala jine batunda ebintu byabwe bo balowooza nti kati bali mukaweweevu ekirayika wali oguze kokoze olemera nnyo ku kyokutunda shibatunda bakazi mulimu omuyimbi wana atatunda abayimbi bonna baali batunda bonna bali nambiru baali batunda bagundi abo ba Juliana baali bagenda okuvayo okufuuka bakaminga bamaze otunda ebyo mu nyumba byonna babitunza bimazeewo naye kakati abo balaba kati ayiri nambiru ebbanga lyayimbidde ayina erinnya eryamaanyi ayina eddoboozi asovayo ne bapostinga muze igulawo ebivulu abantu bakole oba bayenege bonna ne batandika okuba nga bapostinga naye abasiiriise kyekinnuma okitegeera gwe buli gw'omanye yali aleekaana n'asirika manya yalya abula atavangayo okwogera awo bakabako naye talina sente ze yalya bambi atunda njaga ye wali eriibwa emunyonyo n'abeerawo mpola kati kabako talina sente ze yalya bano bagulavite be balya sente ali awalega buviri bulinga omulondo tebasobola nakumanya nti indasule efa bo kasita bafuna ekyokulya babulye kugula moroka za bei na kupangisa talinawo bwongo omuntu ovuge muvugote moroka emilioni 10 ng'opangisa olinawo bwongo awo totubulya bave balwanira indasule bamanye nti indasule abantu bafa njala instead of okubeera embo bavuga moroka za bei ng'ate bali mu mizigo kati waki tokwata abayimbi abali mu struggle kabako King Saha
epasi naawe nemwegatta wamu ne mukuba omulanga ku social media. Ati kyetaagisa mala kubakwata kwegatta biki tetulina byetujja kwegatta buli muntu alekanire waali buli muntu agenda kumakya posting okumakya ku musanvu olweggulo omutuntu ng'opostinga ekira abayimbi bakwata iPhone VPN tezibeera ku iPhone aliwo akwata iPhone wano Kingsa akwata iPhone yaddira housing ya Tekino n'ajambaza mu iPhone oli museru wali ogigenderedde wali eri abanoono nkutidde abantu ne VPN tebamanyi gyukozesa government enazaako internet kati banaakozesa ki okupostinga sente ze lwana bayetufuna in fact balibadde era ne OTT bamugirewo ddala kuba kati takyatugasa tulina kukozesa VPN OTT amugirewo ddala kuba naye takyatugasa bantu kati namba lesinga abantu tebakyali ku social media ate in fact abasinga mu Kampala mwe bali pozi kabaali ishaka bisenyo ebibataliiko kuba bya VPN tebakubimanya ogambe saa abeera ku mutigwe eyo ku matanga nywanja gaye mu mata taina mulimu gwatukoledde ganda basajja baveyo basajja bamaanyi fo kyokwogera ganti bannaye muzeyi industry fagula we bibala gula naba mabala bano bayanga aba big zone bani bakola association yaabwe ne batendeko kulekana kasita baba waya kasende basirika bepa yaka ne bala bagenda zifuula church kato ba mizikiti gendo wabala makutuso omukulembeze oyo bala moge kisaati ekimulinga kateni yesabo sina kye mwagaza kubana yenyini sagala bala mutajja kuntwalayo bala muntu byakulabisa ateze sikyayina na sente za gavumenti zeneta agala netaka kunkopa settinga sagala sente za bwerere kubana nategeka ebivulu neteka musente zange ne kakati sente zenje agala kunkopa settinga kuba basasula abebivulu bonna abitex ne babba sente za fezo na baveyo batukompa settinga nafa ba promoter abatekana ne soto butini ennyo bawo batya milioni 3-5 fa milioni 810 ne batatuwa twambo yo socialism yenyini fayiro jeri najitwala dewa kayanja jeri eyagenda dewa sali musale kati jiri myezi 8 se batugamba bayiteka mu computer ate bulina ku batubuzabuza nyaka sente baga kaina kufuluma wiki ate tukalaba ku lunaku batugamba wiki eno mwaka gugweko genda component omaye ya tone sente tugenda kunonyayo comedian yenna tweyoche oba tumukubeko omuliro oba tuyenge yonna tugenda kuyengeje twekala kazoba tugenda kunganya ba comedian tuyambule tugende mu kibuga gatusite square gatuli bwerere bali okabategere mu nekibuga kiguddemu nabe bajja tuwa sente nika palo kudawo kaba nonya kidonizera oli omwana watamale mirundi tahina waka donizera mukozeseki akuweka sente omukolera emirimu sente ze bazibira mu speech lizo kye munyonyo ze yalina ze yajjana yana yasirana tasana za ticket ali yafunye no mulima gana tano kutunda amenvu mpola baba wanafuna sente za ticket ezimuzaayo gwe tubadde tumanye nga mukadde gwe osobola okuwawanya wa taina mu wano tebakyalinda bakazi bakulu balina sente bonna ennaku ebaluma bali bubi nabo ekyo kive nakoto kiddamu ate nze sigenda kala kada bakadderwa sente nina emikono gyange sobola okwekolera gavumenti empe miliyoni zange 10 ze nateeka mu kivulu ntandike emirimu gyonna sobola okutandikawo emirimu gyonna kuba kati twaterera mu layini bino ebyokubeera buserebu ebyo kasasiro twamuvaako so otandika omudaala gw'empuuta ali n'okola sente ebyo bisima being celebrity ebyo kasasiro twamuvaako twayiga n'ofumba ewaka fumba emmere n'ogizako ekyemisana n'ekyeggulu n'ekyenkyenkeera embeera yatutereeza atubonyabonyeza ekimala atugulewo tukole bwe tebagambyeko nti ku weekend abategesi b'ebivulu badde wasale bonna woba wali wategeka anti kakati kyekikyegambye tebatugamba kyekyo kyenkugamba tebatugamba bo bagenda obugenzi bamugwira nawulidde simayo ono yali yayimba ne Sebatta ono omunene ow'olubuto ono omunene ow'olubuto simaya yaani waliwo omunene ow'olubuto omwanvu oyo asabiriza ennyo sente ng'ayimba Amirise Ngendo yatuuse wali maaso ga Sale yeefulungudde ekigo tayamaze kweyambulira Sale sikwe kumwa milioni 10 yazitadde na kusimu ye direct n'akaba amaziga kakati nange era mukulu Sali Musale wemulabirako ngenda pama mu office yajja kumpa seneze nkubuulira omuwumbu omunene ani kakati era ngenda funayo abaana gye bali eyo basebbanga bani bololera abaana abalala bali eyo tugenda bakuŋŋaanya balina ebizibu byabwe tulumbe mukulu Sali Musale kyaka yalina ku sente Museveni takyalina sente Museveni talina sente wakizudde sente zonna yaziteeka mu kalulu yazipangisiza akaba n'amukuuma ku kalulu kokkakuuma akati talinamu katulumbe Sale katulumbe mukulu we Sale association mukulu Sale tulina bubeezi akawunti gwajja teeka sente asobola n'oziteeka ku simu zaffe tikadaga association tulina ebizibu byaffe association kasasiro tulina ebizibu byakwate sente zaffe ziteeke ku simu tulye sente zaffe tuve wano tulina ebizibu kapale kino wekitaakole ekintu kijja kukola bekitakole ngenda kuyengeri yonna gyenfaafagana n'omukungu yenna mu gavumenti nkole rekodi kapale yatulika n'omuntu mu gavumenti sijja kufa bwento bwavu ate omulambo bagusiba waliwo omulambo gwasiba okujja nga bagusibye kabana bigere
nja faafagana omuntu yenna ali mu gavumenti ali mu kulya ssente zaffe nga tuli entubonaabona yenna alina amanyi nti alina ssente zaffe nga tayagala zituwa aninde enzija ngenda faafagana naye balina mbu abamunda wabakuuma bajalaba obubaka bwesembayo President Museveni ayite Kyagulanyi batule ku meeza emu bagaba n'obuyinza oba atidde okuva mu ntebe egituwa oba si ekyo ng'entebe yemuluma akwate entebe yagituwa etujja bajje yaffe entebe yinza oba yemuluma oba State House yemutawaanya tusobola okubeera emagere ye naabeerayo eri mu nnyumba ye entebe erwakitula oba entebe oba State House yagala tayagala gituwa fa tusobamulekera ebintu byeffe n'amajeego bani tugamulekera netufuna agaffe kati ate lwaki talaba nti embeera yatabuka onyigiriza ennyo ennyindo gireeta omusaayi ajja kukiraba nkubuulira byebyo ngenze kunoonya muguwa tukiri mu nsiko anti embeera yatabuka kati ebintu byakyankalana bwavu bungi esi yatabuse sinaba ate buve mu nsiko nga olutawo terunaggwa aswaga nti kati akalulu kaggwa nga bwobimanyi akalulu kaggwa kati tuli mu kulaba nga tuyingira ensi empya Uganda empya Uganda empya mwe mugenda obeera ffe waliwo abayimbi abatagenda ogibeeramu wali basobodde girwanirira Kabakosi mulaba mu Uganda empya Wininwaje tazunga Shiba Kalungi tazunga Wilidia Jasmine nja mukwatibwamu ennaku ekisa kubanga nemu connection yawo naye bana basigadde Afirigo Band tebajja basajja bakulu balemeddwa n'okulwanirira industry Afirigo Band basajja abola abaluddewo ebbanga bali bayingira music nga Museveni ayingira ensiko sawa zino Museveni abamanyi nnyo bali bavale ne bagamba President Museveni aggulawo ebivulo ne tukola basobola okwogera naye mukulu munnaabwe Katende Ebonizi Bosa Dr. Bosa wadda basomanga ne Museveni kitegeera yandi bali bavale ne bagamba President Museveni aggulewo ebivulu tukole tufa twategeka ebivulu byaffe ne batuka bagenda tukompasate nga ffe bapromote abateeno wansi sente zito twazifuna tetufuna $5 kyokka ate baziwa ba Abitex be bazirya baziwa bano baketi baziwa abantu abatalina zifuna baziteeka Minister of Gender ziri eyo tizivaayo oba nabo baagala kuzibba simanyi awo wenyini waki olumba abayimbi twalabyeko ka video ng'olumba abayimbi ekinyiziza ennyo okusinga nti abayimbi abo olaba buli afunayo akasente asirika buli afuna akasente asirika nenga bamanyi bulungi ekigenda mu maaso tebavuddeyo ku posting ati si buli omwalwa ne social media aseyo ka post agaidi bane President Museveni gulawo ebivulu kwa yagulawo buli kimu yakigula batolina amaanyi gayogera andi era kyovola kyeni mu kukola njogedde nenjogera naye bw'obeera obuwamu amaanyi tegamala tevude nga nti waliwo abayimbi bali eyo nga kasasiro busasiro entegeera yaabwe endala nnyo no bakimanyi bulungi industry eri mu kufa naye basirise okitegeera bano baminisa Eagles Production baluna mbiru bali mu muceere instead of vayo balwanira industry bali mu muceere piraawo omuntu natutukotulanga sefulia ya piraawo kati waliwo abayimbi baba bakivaamu ne balanga kiganyi bawalukaga be bantu bayetwesiga ne bayimba akayimba Asani Ndugga ne baba bakivaamu badda mu byabufuzi kati bati bali ekibafumbye omuceere okuyimba bakuumulamu ne betegekera anti kati kyekyo kino obuzibu bali mu kuswama balinda baggulewo bajjemu badde bayimbe naye singa bava mu muceere ate ne badda ne bayimba tujja bakuba ne wamo ine ettaka ddene genda okuba ebbulooka ate bbulooka nzikubisa eki zeetaagamu ssente nazo erole enku egulaka mu kitundu sikalina ngenda zooka kyaki natunda mbisi tunda emmotoka ate ntunda emmotoka eri wakati yo yatundibwa dda emmotoka teriwo nagisinga mu banka tewali ssente buli kimu tukitumuza ekyaffe President Museveni atulaba President Museveni asirisa atulaba ebivulu okuva Kyagulanyi byavayo ne yesimba ku lutabulwa tulinga ffenna abazza omusango mukitegeera ebyobufuzi babikisinza ate mu bulamu bwaffe kuba kati enjala etutta nebo bali eri baseka abayimbi nabo bali awo obanenyeza bwerere sibe basalawo abayimbi baveeyo bano Bashiba Kalungi Wininwaje Lydia Jasmine simaya bakabako simaya bali bonna Afirigo Band Eagles Production simaya Bosa Ebonizi baveeyo bonnabo baveeyo batandika okubanga bekalakasiza ku social media zaabwe bakusobola okubanga tuggulwawo ne basirisa okuba balina bo ekyokulya ate abamu tebalina wadde kyowalana Wininwaje sina bye muwalanako njagala just sina muyimbi kwati sina muyimbi gwe mpala na sina muyimbi gwe kola sidia waabwe wabula baveeyo balage solidarity tusobola okubanga tuggulwawo tukole bali ku make up basaako bukowekowe kusiiga njala kapale tubadde tumanyi gwe wavadda ku stage ate nava ku stage nze nafuuka promoter ndeka ebivulu byange bye badde nfuna mu stage
nze performinga si kyekikulu wabula mbadde ntegekanga ebivulu byange oba era nateeka ekivulu kyange nakozesa nayintadde milioni 8 nenkola fayiro negende wa Salim Saleh eyo wakayanje eyo paka nekati zisente ziriyo Ministry of Gender tezivaayo mwaka mulamba abayimbi basiise buli afuna akasente ng'asirika akasente ka diaspora tekakyatuuka abantu bomu diaspora okuvale bakalulu kaabwe si basanyufu okuwa essente kati at least omutume Masaka ku bigere tebakyatuwa nabo bambi ne baatuyamba bambi mukama abaddizeewo baatuyamba yes naye akasente kanawo tebakyalina abantu bomu diaspora bakimanyi era bakimanyi tetuli bulungi wabula nabo bakuwoye baagala kati kutereeza kubanga bw'oddira ekiswa bwe watona kijjamu namunswa nkuyege tinsobola vaamu kati tulina betulina okutereeza okulaba nti at least embeera etereera naye ab'omu diaspora nabo tetujja bafuula lusuku kati tulina naffe okwerwanako baatuyamba luli mu pandemic ey'amaanyi kati naffe tulina okweyambako tuveeyo tweyambeyambe ng'abantu sijja kukola bwakadamu era ino gavumenti bwegaana eno ensi nenemera ngenda South Africa kukola ssabo ngenda kukola essabo lyange mpita amayembe njafuna sente nkubayo miliyoni zange nga 7 nkomewo wano kole bizinesi nve ku bintu by'abayaazi pakati ne comedy wiyo takyalimu sente kati tulina kunoonya mirimu mirala twetaaga capital kati tulengerako abamu bakola abategeka bamwangi bakolayo busho oyo akola online show temuba bantu era sente zakozesa ze sente zaffe ze babba kubanga mangi eyengeri gyalimu bino shimbweno n'ogamba kimbweno ye munaye bamwangwira omuwa sente eri otuuka eri aze sibanko mukiga nze ndi musajja mu Tanzania okitegeera era saana nja kuddayo ewaffe inshallah bamwangi bola okuba bali mwashimbweno n'oleeba bo babangwira obbayisa ofuna sente kati yafuna sente ezizategesa sheeyo ye ng'akwata bakomedian ababuswazi nga shaziteeka ku online show YouTube ng'afuna sente ffe tuli entukanula maaso baganda tuli okukozesebwa bukozesebwa okitegeera simanyi lwaki mwekwateko muhangi nawe akuteeke ku online show nawe otandika mitwalo 3 ku myaka gye bakyazimpa ezo alina zuwa abaana ba upcoming bano naye kati nze sikyakola mitwalo 3 akwate ne wakawanga muse ku YouTube yabe ng'afuna sente bitivu nga nze sirina eyo platform nange njina so gyekolera nagigezaako neegaana mu Uganda eri enkadde tege mwene empya ngenda gikola naye kati nga oli comedian tulaba mwina ebibiina ebibagatta mwina ab'enjawulo waki teweegatta mu bibiina ebyo ebibiina babiteekawo nawo okubbirako bantu ebyo ebibiina babireeta kubbirako bantu ababikulira bano abakulu ababeera ku board ababeera wali eri abakulembera akakiiko bo be bafunamu bano abaana babasaba registration fee ne babubbi tebafuna tebafuna sente paka ne kati tetuzifunanga gendo babuze bamadira kiko bano bewandisa mutuka abali bafunye wa $5 gendo babuze singa embeera ne yeeyongerayo ya covid ng'ekyagenda mu maaso olowooza ki ekigenda okugwa mu entertainment industry egenda kuggwawo abayimbi bagende bayiye bangu bagende Nigeria bayimbireeyo bagende Tanzania wamagufuli bayimbireeyo naye wano Uganda kyakalubye industry egenda kuggwawo completely wana ebivulu n'ebinaddamu abantu tebalina sente bantu babulwa kye bali abajje mu bivulu bantu bayiye buyiya mirimu mirala okuyimba tukuveeko kibalume nabo gavumenti kijja giruma kubanga gw'omusolo gwe badde sasula gubadde mungi omwenge gubadde gugenda mungi abamalaya bakufuna buli kimu kibadde kitambula so kakati buli nabyo bivulu binaavawo ne gavumenti ejjafiirwa omusolo nayo kijja baluma batugamba nti gwe waleetera amayiti okwewamba ate kakati nze ntegeera abantu abakulu bakola firimu yaabwe era ne bamala ne bakola eyaabwe firimu yaabwe ne bagyezanjira ne bagimaliriza ate nze mbategeera nze nabaleeta mu industry ebyo ojja bibuuza mwangi yabimanyi nnyo ku nsi nga oli omuntu weekawo empenye tovaayo oza Segirinya n'abakolera n'abakiikiriranga mu bakomedian Segirinya ajja kukola naye lwakuba nti agenda kukolera mu bugubi gavumenti erimu gavumenti eriko tajja kusobola muwa buyambi kuteeka mu bantu be gavumenti eriko tejja kusobola kumuwa buyambi kati Segirinya abo n'ababaka abavudde mu Nuupu balina kukolanga gavumenti nga Museveni taliiko ne Museveni wabanga kwali bajja kukomanga ku musala gwabwe tebalina sente ze bajja bawa kutwala mu constituency because okujjako bajja kukolanga bakolera under gavumenti empya naye gavumenti ya Museveni kyogezaako gamba Segirinya talina byagenda kukola asobola okukola yes alina potential naye abakulu abali eri waggulu tebajja muwa buyambi okujja nga nakwatanga ku sente ze zajja okuwa abantu mu constituency naye kitali ekyo tewali waaka obubaka bwange obusembayo bafaani baffe batuwe kyebalina bo bebakola muzeeyi yabakkiriza okukola muna batuwe kyebalina tubeerewo naye enjala etutta teniza obbagamba tuli bubi eno batunde bebalina bayiyeyiye batuweerezengayo kasente mutwala 2-7 tujja batukola paka muzeeyi taabulwa lwalimanya nti tuli bubi atuggulewo ate eri obubaka bwe eri abayimbi bonna
abayimbi bonna basire Queen ne basire King abayimbi bonna baveeyo balwanira industry egenda kuggwawo ate gye emirimu gye balina kati uninwaje baba tagenda yimba akasobola kukola mulimu kiuninwaje omulala okugyawo akaboozi kakayinza okukasobola olidde naye kati ayinza kukola mulimu kyomulala Lydia Jasmine anayakola mulimu asobola okutunda amenvu asobola okukola mu dduuka mbu atunde sukaali enjala zikomerera obukowekowe tibugwe mu dduuka si kyoyogerako abo balina kulwanira industry okitegeera balina kuvayo balwanira industry kuba gwe mulimu gwe balina nabo gwe bamanyi era okuyimba bikunaagaana kati bali kati Shiba Kalungi ayinza kukola mulimu kyomulala nga tatunze wiivu na kutunda pads eya pads kati Shiba Kalungi ayinayo ka business aka side business ne kati Spice Diana mukazi wattu ekujjaga ekizimbe kye yazimba mpozi nga natematema manager roja bwaba atunda kubucha ozegedde nenge emirimu balwanira industry eddemweterere tukole baveyo bekalakase ku social media zaabwe ku bibanja byabwe baseeko bali ku Instagram basayo post abataddeyo bukowekowe instead of postinga nga bacomplaininga Museveni atugulire bye balimu kute bakyali bubuno bupozi bwedda mutunuulira abantu abakulu fo kyokulwanira industry bali mu kanula maaso ate abayimbi abasajja bo bazzaako abayimbi abasajja naddala Bebe Cool oyo singa waliwo oba ensi yonna esobola omutugulako netumutunda naye wano mu Uganda talina makulu kubanga musajja atuukira Museveni ye bw'atuuka eri asaba sente ze nga yena ddeyi n'asirika kugulira Zuwena bizigo nakuweweta Zuwena gwe mulimu gwalina naye tasobodde era Bebe Cool singa nfuna omuntu amumpaamu sente nsaba kitula ekyo ekivubuka nenchuguza abanyarwanda ne bakitematema ne bakirya pate kituyambye ekivubuka ekyo oba yagala mutunda Nigeria yenna ate ekirayika kirimu Nigeria ekyo ekirenzi bola bakiriva luga nnyo kyetaaga kutunda wanchuguza Abajapani bakikolemu emmotoka naye ate omusajja alina batuukiza ensonga bamuzeeyi waki oba omulaba bubi ate kasooka atandika kugenda bamuzeeyi Bebe Cool yanyiza nakunyiza yatuyitako emunyonyo n'atwala eri ntubera nga ba city feeders twakoma kusoyana emmere ne bamuwa miliyoni 4 n'azigaba nka miliyoni taagala saagala yo Bebe Cool sinaswa simanyi nakumanya talina makulu oyo Bebe Cool ati sise okumpa Bebe Cool mpamu wakifulu figa ne tubeerabeera nakyawo naye Bebe Cool era mukulu bidandisa lyakola loosi y'amaanyi fulu figa babi tekyasoma naye ate kiyasama ebintu ebikola ki ebirimu amagezi kuba naye kiasira tuvudde nakyo nebbanga tubonaabona nakyo ebambi kimanyi ennaku yakyo ekifulu figa ati sikalekaleko naye okumpamu Bebe Cool omu ompamu bifulu figa 4 naye ntoba nabyo at least tetudda mu bikadde abeereeyo ate bakyalina omulimu kati Facebook baabajjako gwe mulimu gwe baali na ofiisi yaabwe Museveni kampeni zaawedde agenda bagoba yabagoba nadda kati era kati bandi badde bayiyayiya obufulufiga atandika otunda obukeedo buno obuluka ebibbo nayiya engeri yonna oba nakola saloni ng'anyola asala byenkwawa nayiya naye kati Isima Kalevu sajja ati omulimu gwaweddewo Asibaga Kato omulimu gwaweddewo kati Museveni ajja beetaaga 226 eyo naye kati simanyi baba n'abali akyeyo emyaka gyonna naye baba basobola okwetonda nti tubasonyiwa ffe tusonyiwe ebyana ebyo byabula tubisonyiwe kuba ne Yesu yagamba basonyiwe ezo endiga ezaabula